ekyobucupa kyo tekyewalika kubanga olw'embeera ezimu naye kyemmanyi ku Freedom City buli bafaani ba Spice Dinners nga bwe bamanyi bafans bampisa nnyo era bassaamu abantu ekitiibwa okusinziira ku kyebalabira ku muyimbi waabwe era buli anajja okumperekerako olunaku olwo kitegeeza ajja kuba mukwano gwange ate baba bamwagala nnyo tebayinza muyisa mu mbeera yonna eraga disrespect or something like that ate ne security yaffe nnungi nnyo so temuba nakweraliikirira ku kintu kyonna ekiyinza okubeeramu okudisrespectinga omuyimbi yenna kuba abafaani bange kimanyi bamu ku bafaani abasinga empisa okusinziira ku muyimbi waabwe. Thank you. Yes, ono DJ Emma Spice Diana gwe wali onoonya era woono yagenda okuggulawo show yaffe ku Friday yasooka ku stage then abalala ba DJ balyoke baddeko. Hi DJ Emma, sanyusa okulaba bannange badde kunoonya bali kuba muziki napostinga nga noonya DJ Emma kuba nali simulabangako nezakira video nali sosomulaba ne banzikizaako nti yaliko mu something like nga basachinga talent something like that ndi wa mukisa mulungi nnyo nti mulabyeko era nagamba wendi mulaba musuubizayo mugulya laptop empya at least nga 17 January nti akimixingire ku laptop empya from Spice Diana. That's what I can do for now. So ndoza laptop yagenda vaawo nayo leero aliwo manager wali okay katsuke tumalize emikolo we can do that later. All right. Tukikubira eddala neme nange bad disappointing but I'm working harder okulaba nga kiba kyanjawulo this time round. Concert ya leero ogitaddemu ebintu ddala abateka ku Freedom City kiba erinanga venue yakulya ku stage stage weeri amatala gayo weegali nenda bw'oyongeddemu nnyo olina show producer wayi njagala kibe kyanjawulo njagala kibe kirungi fani wange afune ekintu ekirungi aleme kugamba nti bannange banzibye oba okitegeera nti ebiseera ebisinga ebifonge bibeera ne stage zaabyo abantu bakola bukozi fwa naye nze njagala nnyo omuntu afiiringe nti yes this is the Spice Diana gwe njagala okulaba kibalaba nakoze ne Fenon ku stage lighting tuba ne baproducer ba show so kigenda kuba very very unique. I want to pull out the Spice Diana in me kime just kubeera fwa yeah tujasenguka maaso awo katisooke tutereeze kyetulina then it's a step by step. Kyalo kyeba tusubira mu show Spice Diana okwawukana ku shows endala kuva ku front page paka ne bw'oba front page kyali kyanjawulo Freedom City ne kiba kyanjawulo so sitera kwagala kweddamu njaga nnyo okola ekintu ekyawukana ku kinne waakyo era ne ku luno kyova olaba oŋŋambye luli stage yaliwo kati nkuleetedde stage endala nkuleetedde amataala amalala ndesiba producer mu show kitegeeza buli kimu kigenda kuba kyanjawulo so n'ebingi byesobola kati kumenya but when you come on that day ojja kulaba nti kyanjawulo. Buyimba ki olweteekeddwa okuyimba okusinga ddala olwogamba nti aluno alina essaawa beera yonna enaabankoyo esi ne wenaaba eyimbiddwe ennyimba zonna munjagadde musapootize buli luyimba lwenyimbye omwaka guno n'emyaka gyonna of course so buli luyimba ngenda ddi bayimbira nga sirese yadde ekigambo ekimu twategese bulungi nnyo okusinziira ku budde ne tutya bwe tulina obiyimbamu kitegeeza sirina luyimba lwenyiza lekayo kuba buli kimu kiri very well organized. mukwano gwo kalifa tetumula mu press conference tewamuyise nedda ajja kubeerawo tomanya maaso awo nayise buli omu naye abamu baba bize abasobodde baze abalaba najja olulala yeah baby girl about bad character and source management clearly what is bad character enchi zosomyeko siwulirangako nsi sekiwuliraku ggwe kyeŋŋamba siwulirangako nti birina ebikwataganira ne Spice Diana oba source management oba 32 records yeah. Okay, ekibuzo kyenina nze Bebe Cool yavaayo n'akuteeka ku lisiti nga bw'atera okukola lisiti ye n'agamba obadde n'ennyimba 2019 zokka mu ye n'agamba ate ennyimba ezikoleddwa ku bade eyo statement ya Bebe Cool eri valid? Nasoma ekintu kye naye ndowooza nakifuna balala nga gwe wakifuna ndowooza yawa ensonga lwaki yakozesa akagambo social media antics lwaki ndowooza nkoze bulungi
kiki naawe osobola owa opinion yo ng'omuntu so yakifunanga ye so agenda ne mu mutwe gwe ne mukyusa kuba ffenna tutegeera bulala buli omu anengeja analyzingamu ekintu kye so kyonna kyekiri as long as yampa that platform nanjogerako oba na appreciating ennyimba ebbiri zena as long as zamusanyusa ebbiri nkitwalanga compliment ennungi era mwebaza kanyongeremu amaanyi tomanya next time mbeere nga nina ate ezisingako ebbiri ku list ye. Okay, Spice Dana 2020 after the concert village. Of course mu music kubanga kyemumanyiddeko n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri in line with music and of course Spice Dana brand. Bingi and of course ne surprises zenjo kuba nazo cause I love surprising you. Enyimba zenze nkola ng'omusheshe emmala temwazisuubira. Olumu mba nekyemusuubira ze nemba diverting akeno. So nina surprises nyingi nnyo naye nga zonna gye kiggwera ziba zijja banyumira. Mujje ku olwo lwaki oyagala show nangi kugambe Niko. Okay, mkwano. Thank you so much for coming. Nobody knew aberekereza bembadde mulina okukola nemugamba katugende ku mukolo Spice Dana gwe yatwise. Ekisinga okuwa essanyu nti buli woyita abantu ne bajja kyekisinga obukulu. Tubadde tetusuubira kintu kigenda kuba this big naye mwe bali kimakinga this big. Buli ali wano media personalities, the DJs, the MCs, producers ab'enjawulo buli omu yenna ali mu art industry mboze wano wefiriza obudde Team Spice Dana, my sponsors and buli omu aze wano kulange mwebale nnyo mwebalire ddala. Sina nyo bingi byakwogera kuba essanyu nina lingi nnyo naye okusookera ddala njala kwebaza Source Management manager Roger okuba nga ategese omukolo omunene bwe guti. Sibanga kuba na press conference eri as big as this one. Ndowooza eno yesoose naye twagadde tukole ekintu ekyenjawulo ku mulundi guno. Tuze tukola press conferences nga tuyita abantu kubagamba kye tuyina twogera ku kivulu kubanga kweyagaliza naye ku luno nagambye ne management yange netugamba katukole ku kintu ekyenjawulo ekirimu ebintu ebingi in one. Ekisookera ddala ffe abayimbi tetusobola kutuuka gye tutuuse nga temuliiwo. Buli muntu ali wano eno akola kyamaanyi nnyo otumakinga buli omu ali wano. So tukibuusa nnyo amaaso abayimbi naye nga kiri very important okuba nga tusigaza omukwano wamu ne bond nga tuli wamu. Kyova olaba twagambye katukole ekintu kino kireme kubeera just press conference naye kitugatte tubeere wamu ate n'okubeebaza okubalaga okusiima kwange ebbanga lyonna lye mumbeereddewo wamu ne bayimbi bannange nyinza oba njogera nga nze naye kyebomanya nkikoze si kulwangenzeka naye ku lw'abayimbi ate n'abalala nti bannamawulire bloggers, the MCs bw'ozanya akayimba kange oba n'okwogerako oba n'ompandiikako ze kyekinfula Spice Dana and then nekituuka eri bafaani bange bepita Team Spice Dana oh my gadgets. So buli muntu ali wano contributiza kinene nnyo kyova olaba twasizewo tukole ekintu kino nga kyanjawulo si just press conference kwogera ku Freedom City nga 17 naye okulaga okusiima kwange eri buli muntu yenna mu art industry nti nsiima byonna bye munkolera tusiima ng'abayimbi bye mutukolera era bannange omukwano ogwo gwe mutulaga gusigalirewo ddala okulaba nga tugaziya ekintu kyaffe ate okugenda mu maaso ne industry yaffe ogyeyagaliramu buli omu kyakola oba oli blog oba oli MC oba oli kikyonna kyoli okusigala nga tukifunamu ate positively. So ebisigadde ndowooza nja kuba nnyongerako naye once again kambeebaza okujja buli aze wano basponsors bange bonna abanzikiririzaamu okuba nga ntuuka wano eno n'okutambuza ekintu kino buli omu aze wano. Thank you so much. I respect you and please feel at home in the 32 records era mwe mwagimakinga weri kubanga 32 yafuuka ensonga. So it's our home fenna. Let's feel at home. Thank you so much. Maybe I will add on later on if I have to. Thank you. God bless you. George William Chigozi aka Just Teddy. Olugendo lwe twatandika ne Spice lulabira ddala nga walutuuse ali Spice nze
era ekintu kino ndi so happy okubeera nga wetuli tusobola okubeera wano ba media personalities, abayimbi, ba DJ, ba presenters, fena nga tuli ku kintu kimu kino ekya Spice. So kitugattira wamu kitugattira wamu ne kituwa eddoboozi eddene ennyo eritulaga nti at least 2020 bwe tuba nga tutandise bwe tuti ne Spice music industry at least inako weraga si kyekyo. So amwe balinye okuwagira Spice Diana era nga kimanyi tugenda kikuba live, tugenda kuyimba, tugenda kusanyusa, tusaba munyumirwe 17